tukwaniriza era tukubuuzaako nti wasuze otya nyabo, wasuze otya ssebo azuukuse naffe enkya leero. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 19 omwezi ogwa March 2025 gwe mwaka. Twebaza Mukama nti bukedde bulungi, omunyo ku makya kubeera kukubaganya birowoozo nakwekkaanya ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Bibeera bya bufuzi, enkulaakulana, embeera z'abantu, twogera ku byabulamu n'ensonga endala zonna. Mbaniriza mu puroguramu amannya agange nze Prince Apollo, mbakulisayo mu puroguramu omusunsuzi. Tukuwaayo omukisa mu puroguramu eno n'obeera ng'osobola okuteesa ku mulamwa gwe tubeera tuze nagwo. His Excellency the President Yoweri Kaguta Museveni retired general ali mu Buliisa, Bunyoro, Greater Bunyoro sub-region. Genda maaso n'okulondoola programu za gavumenti okusingira ddala Irish Development Model. Abeeyo bamuloopedde ebizibu n'ebirala bwe bityo. Tusuubira nti wanaaviira mu mwetooloolo guno ogw'okulambula programu za gavumenti, President Museveni ajja kuba ategedde ebizibu by'abantu oboolyawo gavumenti ebisalira amagezi abantu bave mu bwavu. Naye ate n'ebyobufuzi nabyo bigenda mu maaso erudde eno mu kibuga Kampala, ensonga za kalulu ka Kawempe North n'ebyava mu kalulu. NRM ye yasooka okuvaayo n'ebiwakanya n'egamba nti eteeseteese bannamateeka ab'ekibiina bagalabike nga bagenda mu kooti bawaabe. Kanso Nalukoola Elias akalulu bagamba nti ne ttiimu ye bayinza okuba bakakwatamu. Beemulugunya ku polling stations ez'enjawulo ezitasobola kubanga obululu bubalibwa olwa effujjo eryalabikira mu kalulu ako. Polling stations eziwerako ne basobola okubanga obululu tebasobola kubanga bubalibwa. Ne bagamba nti ne violence, intimidation, okutiisatiisa abalonzi nabyo bimu ku ebyo ebigenda okubanga z'ensonga ezibatwala mu kooti. Olunaku lubadde lwaggulo n'ekibiina nakyo FDC nekirangira nakyo nga bwe kiteeseteese okugenda mu kooti okwemulugunya ku nsonga y'emu nti akalulu kano akaalimu vulugu tebasobola kubanga bakkaanya n'ebyava mu kulonda. Kandidate waabwe Mukiibi Sadat yajjira mu kifo ekyokutaano naye agamba nti akalulu kano effujjo polling stations bo bagamba nti polling station 15 obululu obutabalibwa bwabakosa buteeka okubanga oboolyawo kooti esalawo akalulu kano ekiddako oba kyetulinze mu mbeera eyo. Bingi ebigenda mu maaso ne Parliament nayo egenda maaso n'okukola emirimu gyayo. Waliwo supplementary budget eyayisiddwa juuzi eri eyo mu 4.7 trillion. Eriko ebibuuzo, eriko sente za State House, eriko sente za Lobowa Specialized Hospital, eriko bingi ebiri omwo naye tujja kubanga tubyogerako weewaawo bwe tumanga tufunye ekkadde. Kirungi tusinkanye munnabyabufuzi mugundiivu w'ekibiina kya Forum for Democratic Change. Naye mbadde maze okwanjula omubaka Honorable Ibrahim Kasozi, nja kumusaba akubuuzeeko tutandike program. Njaga kutwala omukisa guno okubuuza ku baweereza ba Salt TV Management ne bannayuganda bonna abatulaba okubanga buli kiseera muvaayo ne muweereza eggwanga okubaako bye tuyiga ku abo be muba mukyazizza natwe ate ne batuyigako oboolyawo ku ebyo tuba turespondinze bwe baba batukoze ki batusomesezza. Honorable constituency eri etya? Constituency ennungi terina buzibu. Bitambula bulungi. Tugedde ku kalulu ke Kawempe, ekirungi nti nakulaba wakalimu ne kandidate wammwe Sadat Mukiibi n'ebintu byatambula bulungi. Kituufu. Okusinziira ku nsi engunjufu ezitegeka ebyokulonda naddala obukiiko obutegeka ebyokulonda, bw'olaba embeera eyalabikira e Kawempe weewuunya n'okwewuunya nti oba abantu abakulira ebyokulonda mu Uganda babalondawa, kubanga kyali tekikosa NRM yokka
kuba candidate wa NRM naye yakaabanga nti bino bye mukola bikola ki binnyonoonera akalulu nga bwe kityo n'abo abakola ki abaali mu kalulu buli omu yakola ki yalinga yeewuunya kiki ekibaddewo n'olw'ensonga eyo nti mu nsi mu bantu abategeera ebyokulonda akakalulu bandibadde bakasazaamu busaza konna kubanga kati boxi polling stations 15 ziri mu box 20 oba 50 nezigwamu 50 nezigwamu kakati bw'otunuulira situation eyo tosobola kutegeera nti baani kubanga obululu bungi busobola okukyusa ebyo results ezikoze eki ezivudde mu kulonda kati gwe bw'obalako buli buno n'obuleka omanya otya oba owuwo yandibadde awangulira ku magini nnene oba gwe batalangire yandibadde awangula oba owange yandibadde awangula n'olwensonga eyo ekyo electoral commission kyeyakola kikosa democracy nti singa tukireka bwe tutyo gwaffe twalina mu bakandidate babiri twalina ne kansala naye bya kansala tebamukola ki tebamwogerako naye manya twateekamu ssente naye kenyini yateekamu ssente ebiseera bifaananyi kutambula kukola ki kati ye ayimiridde ku ki kwegamba birabira nti electoral commission bye yakola bwe tutaabinogera eddagala kati kitegeeza nti mukulu wa polo jagenda weesimbewo bategee nti wano olina obuwagizi obunene baleete abayaaye baabwe bayiwe obululu bo balangire gye bakola ki so eyo presidency ejja kuba eseetingiddwa kino tekigendererwamu kulumya muntu mulala yenna ffe tukikola kugenderera kutereeza mbeera nti tegenda kukosa ojja kutuuka ekiseera tulabanga wano ng'enkya twesimbyewo kuba pulezidenti bategedde nti Kyagulanyi mu Buganda wano awangula wonna bajje Buganda yonna babicyankalanye then ate electoral commission egende mu maaso n'okulangirira ki n'okulangirira yesuubira nti Museveni gyali bakoze mu nteekateeka y'ebyokulonda honorable mulimu ekikya okugamba nti wadde wabaddewo emivuyo naye kibadde tekisobola kukyusa result tekisobola kubanga oba oliawo simanyi sikuba tetunakuwulira kiva eri akakiiko k'ebyokulonda tekiyinza okuba oba oliawo polling station ezo ebyaliyo byali tebisobola kukyusa result tekisoboka kubanga bw'otunulira polling stations 15 bwawombogo kabwayise awo wonna wasinga abalonzi abangi kazangola mitwalo 3 mitwalo 2 mitwalo 1 kwegamba bw'otunulira polling stations ezo 15 nga mwezo parish mumusinga abalonzi abangi n'obululu bwe babalako kuba balako emitwalo 2 kagiri emitwalo nga 5 ba 8 egiri awo kuba abalonzi bonna mugundi yonna bali mitwalo 19 kitegeeza ezo polling stations zikyusiza ddala results zaakyo zikyusa akaluka nakakoze eki akabaddewo n'olwensonga eyo ekyo ffe nga aba FDC tukitunira mu bintu bibiri nti one we don't contest nti muganda waffe yawangu naye tusuubira nti process electoral commission gye yayitamu kati kansala waffe tetumanyi kyalikola ki electoral commission teyavaayo kukola ki yesuubira tebaateekamu ssente kituufu okusinziira ku statement ya honorable Patrick Oboya Muriat munenya akakiiko k'ebyokulonda specifically akakiiko k'ebyokulonda kubanga bwe kaalaba emivuyo egyaliwo kandibadde kayimiriza okulonda naye ekyo kiva kubanga nti abantu abakulembera akakiiko k'okulonda beegayirira emirimu kyetuba tusaba bulijjo kyemba nenjala okubuuza nti owekitiibwa Simon Lwakama si mupya mu kakiiko is a lawyer but is like a lay person nti babyabakama ne bakerenkya ne bamugoba he can still have a job because he's a lawyer Kuba nti yes beegayirira emirimu ate President Museveni yabawa emirimu kati bakola ebintu ne balaba ebikyamu bagezaako bibikirira basobole okukuuma ki tebamanyi nti bazanyira ku bulamu bw'Abannayuganda ne Uganda ng'ensi ekyo ekintu kitono nnyo kyaviirako Museveni okugenda mu nsiko abantu ne bafa miliyoni ne miliyoni
nga Museveni yekwasa kimu nti akalulu kalimu okukola ki okubbira n'oku kakati lwaki tetuyiga nga tuyigira ku history waffe ng'eggwanga ekyo ekintu byabakama bye bazannyiramu balowoozanga emirembe naye ensi eno esobola okukyuka nabo ne babula we batuula naye wali mu kalulu ekirungi nti nakulaba wali mu kalulu ako mwogera ku kakiiko by'okulonda naye ne violence okuba abantu wadde pulezidenti w'ekibiina kyammwe yakyogeddeko naye mwe mukulembezezza nnyo ekyakakiiko by'okulonda nti oba oliawo anti oluvannyuma lwa violence kuba violence ye tumanyi gye yava nti bwe twandiise eyandibadde ekyokulabirako nga mukulu waffe oba nga muganda waffe General Muhoozi yavaayo bulungi n'aga nti yeebaza abajjaati bye baakola era n'akola attack ku General munne n'amugamba gwe bwe byogamba nti abantu bebika obukookolo tebikola you look at the situation oga nti ensi yaffe eragawa tukulemberwa balalu tukulemberwa ki abantu basobola kuba bannamawulire ne bakuba abantu ne mufiiramu abantu n'oga nti bakoze kirungi ne tebabakubye bulungi babadde babulamu njagala General Muhoozi ategeere nti olwaleero kirungi Taban Amin under his leadership ali muiso he was the first son yali he was the first son ne bamukukunulawa Congo president namu rehabilitatinga namuwa ekifo njagala atunulire kuba gwe nsuubira nti mukwano gwe Seif Gaddafi owe Libya singa yali teyeeyisa bulungi ku opposition singa olwayo tali mu Libya naye olwokuba yali yeeyisa bulungi yagezangako okuwabula kitaawe wakoze ensobi mu mbeera ennungi baagaana omutta ne bagaana omuwa Abamerika General Muhoozi kyetumugamba kwalina okuyigira ku bantu abaasooka ayagala nnyo Kenya aga Uhuru mukulu we muki atunulira abaana ba Uhuru he was a president for 10 years n'abaana bali mu ggwanga beeyagala bakola buli kimu lwaki ye obuzibu General Muhoozi bw'alina abamwetoolodde tebasobola kuvaayo kumugamba nti muganda waffe kino kyokola kikyamu ffe abamwagala ffe tusobola omugamba nti bw'obanga you are aspiring to be the president of this country olina okweyisa mu nneeyisa ey'abantu agenda kufuga bafu omunenyako kya yes because he's behind the instigation of the violence kyabana badde bakuba abantu singa tebaba bakubye oba oli awo n'NRM yandiwangudde ekitegeeza NRM naye tajagala actually NRM nayo yalaga okwemulugunya efujo eryo so yabakosa President Museveni twagala tukimuseeko nga commander in chief teyeebuzaabuza ogamba nti ebyali ekawempe tabimanyi president naye yakkiriza mbutabimanyi yafulumiza ekiwandiiko nti bagenda mukola mbutabimanyi ebyali ekawempe kulaga nti mbutabimanyi then is not in charge of this country President Museveni bw'aba nga tamanyi byali kawempe for all those days then is not in charge of this country in fact he better resigns so that we can get leaders who can take charge of the country okuvayo okwemulugunya president nti bababba ekyokubba kirala ekya violence oganti ekya violence kubanga ekyokubba anti-violence baginenyeza mu opposition era ne mu kiwandiiko kye agamba nti opposition bulijjo ezenga ekola violence intimidation intimidating aba NRM njagala ombuli opposition y'omu naye ebyefujjo bigenda kukoma njagala President Museveni aveeyo atulage ekyo no opposition yayina emundu okutiisatiisa abantu look mugenda mugamba nti beba basibyeko NRM obujulizi abugyeyo bino si byakwogera bwogezi nga bw'owulidde aggyeyo obujulizi tunulira meeya w'ekira baamukuba emiggo gyonna laba Hilderman is a member of parliament engalo zonna katono bazikutuleko
bo bantu ki abatalaba bulumi obwo? Let me tell you, bw'otunuulira ebiri e Congo, it's our neighbor here. Yeah. N'olaba abantu we bafa. Bw'otunuulira ebiri e Somalia, our UPDF boys, they are there. Yeah, true. I pity those men in uniform and women. These are our brothers, our children. Naye bw'otunuulira entalo eziri eyo abantu engeri gye bafa. Yeah. Tuyinza okuga nti emyaka 4 osanga generation eriwo teyalaba bizibu Uganda bye yayitamu. Kale balabire ku batwetoolodde. Okay. Congo as an example. Ne basanga ekyala kiramba ne babatema emitwe ne gigwa wali nekola ki olwambeera. So batunuulire nti embeera buli we baleeta embeera n'ekyankalana tujja kutuuka ku mbeera butagenda kwa. So ekyokugamba nti opposition mwemuviirako obuzibu kusonsonkereza ab'ebyokwerinda nabo ne bavaayo ne baba bakakkanya oba ne bigwera mu kavuyo ako nga ketwalaba ekyo kikyamu olw'ensonga nti emirundi mingi sike kalulu ke tusoose okubeeramu naye buli lw'okuba omuntu omuggo atuuka ekiseera ne yeekyawa nalaba amukuba be baana be bawangadde nabo be baana be bakubye nabo namukuba muggo kumujja mu bulamu bw'ensi. Twawulidde Honorable Balambalu agamba nti baali bamaze okufuna amawulire nti wandibanga waliwo obutujju obugenda okukolebwako mu kitundu ekyo kwe kudeployinga nga bwe mwalaba okugezaako bakuuma emirembe ku lunaku lw'akalulu. You see, I'm wondering, you know, Balam is a civilian. He is. Pure civilian. Doesn't have any issue to do with security. Neither. Any tip of it. Apart from okuwulira bulizi security. But I want to talk to the seniors in the UPDF, in military intelligence. Ne bwe bagamba nti waliwo obutujju. Intelligence network esobodde okusika amawulire ago ebemanyi buvaawa. Kwe kudeployinga nti no tebasasamaza nsi yonna kutegeera na kukola bintu bivumaganya ggwanga lyaffe because kino tekivumaganya Museveni as a person. Some of us, we have international businesses. Yeah. We have partners whom we call to come here to invest here. Bwe balaba ebifaanana nga bino, they will not come. Kitegeeza eggwanga lifiiriddwa in terms of taxes, n'abantu bennyini bafiiriddwa in terms of economic development. Kati buli lw'osasamaza eggwanga kiba kibi. Abalina intelligence eyaddala, they only go behind. They cover that as a pad ne bakikwata mwene mu proceeding. Bigenda okuva nti mumanyi nti waliwo abaddewo ne problem. So olinga agamba nti enkwata gye bakwatamu ensonga eyo bwe banga yaliwo obulabe obwo bwaliwo. You don't tell me nti osobola okuleeta ba ghetto boys. These are our brothers abali mu ghetto. These are our sisters. These are our colleagues. Nti basobole bajje bahandling embeera bayikuba bantu migo. Does that stop terrorism? Ng'okubye bukubi bantu migo. Baleetebwa ba NRM. Kuba na NRM bani. I would not say sisobola gamba nti baleetebwa NRM because when you say nti NRM is different. You know, there is a state and a government. Yes. So those two things are totally different. So state yaleeta. Kati now ekyali ekawempe, it was purely the state. Oh. Not the government. The state follows the government follows the law. The state doesn't follow the law. Okay. So what was there? It was a state, pure state. And that's why you see some of the pillars of the state, the leaders of the pillars of the state, General Yavanagati, Baba Kubye Katono. Twandibadde tukola ki? Naye General Muhoozi ajjukire ebbanga lye yali mu exile Tanzania. Yeah. Ebbanga lye yaviire Tanzania ogende Sweden nga balwadde bali mu mbeera embi. Akyagaliza abaana be okuddamu okukibeeramu. Nedda. So mwasazeewo bigwere mu kooti Honorable. Anti baleeta enfuga y'amateeka. Katugende mu kooti. Kooti eramule.
Nekandeetwa mwera naye mu kifo ky'okutaano era nalaba bajja bantu kajja kugamba. It's not about omuntu ali mu ky'okutaano. Kino tekiri kukuwangula nti ani yawangula. The issues tine yawangula opposition. Kiri ku system. The processes. Opposition. Kino kiyamba fenna. Kiyamba ki? It was a test, a litmus paper. Je tulina okutuna eyamba fenna. If we close our eyes, because of, you know what I know, Nalukola is a Democrat. Yeah. Two is a lawyer. DP. Yes, he's a lawyer, he's a Democrat. Really is fit to be. Yeah. Nobody doubt that. But we are looking at the process. Okay. We are challenging the tenet of the issue behind all this is to challenge the process. Okay. Nti bannaffe Electoral Commission bino bye bakola enkya omulala agenda kujja it's like in yabadde by election nga tusobola ffenna okujja okuyamba ku candidate waffe. We are going in general election where everybody is going to be on his own. Yeah. Now abantu ba Electoral Commission ejja kujja olyaga nti gundi agenda kuwangula wano naye wali ayinawo obululu ayinza otuwangula baleeta abayaye be baleese bagende bayiwa obululu bonna omuntu gy'asuubira okuwangulira kyemwewala okuddamu mu 2024. Only that. Kale Soul TV program omunyo ku macha because let me tell you newe baga nti baddemu okubala obululu obwo bwe bataayiwa bwe bataayiwa it is on Council Nalukola's advantage. Because in most of the boxes, differently, if we are to go by what was there, it can change little. Yes. So ogamba nti nebe bakaddamu. Yes. Akarulu. Yes. Chiri likely nti Nalukola asobola okawangula. Because okujjako nga government ejjeewo violence. Because abantu njagala owulire nti government and people should, more especially you journalists, you should go deep, not on the face of winning. Why is it that okuva twatandika campaigns from the nomination candidate bali 10 lwaki bagenda for only one candidate? Yes, lwaki bagenda for only one candidate? Violence baji. When you know nti buli lwo persecuting abantu, there are Democrats out there who will sympathize with that candidate and vote for him. Nabo nga bagamba katubalumye. So Nalukola ayinza okuba naye yafunira mwaka that differently bagamba wadde muli balungi naye oli gwe babonyabonya kitegeeza y'oli. So ensonga eyo kitegeeza naawe ogimanyiiko gyeri mu bacandidates abamu nti bwe bamutulugunya afunira waawo akalulu. Politically we are politicians. We have been the same game. We know. We know. I don't want to say that what happened was self-instigated, but we know it is somebody behind. Either ngabalwanira leadership within the NRM, tebayagala owe NRM kubeera in peace. Naka tukubeba na opposition. At the end of the day, abantu bajja kunyiga, they will vote for this person. Obufuzi bizibu. Soul TV program omunyo ku macha tuline Honorable Ibrahim Kasozi, munabyabufuzi wa Forum for Democratic Change FDC. Twogera ku mbeera nga bweri mu ggwanga. Tutunulidde 2026 naye ensobi zo tuzikoledde ekyokulaba nga we tunatuukira mu 2026 ensobi ze tulaba mu kalulu tuzikoledde ki oba tukozeewo ekyokulaba nga 2026 wanaatuukira tutereezezza tuleme kuddanga mu nsobi zezimu. Simanyi oba lwaki Honorable Ibrahim ensonga eno tulemye ebintu ebimu bitulemye okutereeza nga abantu bazebe mulugunya ku majje military okuletebwa mu byokulonda abantu bazebe mulugunya ku violence ebeerawo mu biseera ebyokulonda naye kiganya akalulu kaffe kaganya obuzibu
okubeera free and fair mu Uganda ffe ba politician tetwogera ne tunywerera ku bye twogera. That's one. Nti opposition singa tugamba tetugenda kwetaba mu kalulu konna okujjako ng'ebyokulonda biteredde n'amagye nga gategedde nti twetaaga democracy, twagala ensi yaffe tugyeyagaliremu. Bano abamagye balina abaana baabwe, balina baganda baabwe abatali bamagye ba civilian, balina bataata baabwe, balina bamaama baabwe be bandyagadde okubeera mu nsi muno nga tuli mu irembe ne bafuna honor. When you reach in the US, in Canada, in those developed countries, a family okubanga mulimu omusirikale a serving ensi an honor. Ne ku airport muina we muyita. Ne bwe genda mu maduuka muina we mugula. Separate things. Naye wano kiki kye tweyagalira ku baganda baffe abasacrifices obulamu bwabwe. N'olw'ensonga eyo bannabyabufuzi bwe tugaa nti kana akalulu amagye gakaveemu tetugenda keetabamu, President Museveni tagenda kagendamu yekka. He will try to create some shadows of the opposition. Bwe musalawo nti muzira akalulu. Yes, he will try to create some shadows of the opposition. But olwaleero ffe abagamba tetujja keetabamu enkyaffe tusooka kulayina. Actually mpulira y'amaloboozi kati abatandise okugaa nti akalulu kano akabiri mukaaga senga opposition nti mukazira nti oba oliawo wandibaawo okwekuba. No, ekyo kyonna tekijja kutereeza. Twongera neera okubaniriza tugenda maaso ne program omunyo ku makya. Amannya gange nze Principal. Tuli ne Honorable Ibrahim Kasozi munnabyabufuzi munnakibiina kya Forum for Democratic Change FDC. Twogera ku mbeera y'ebyobufuzi nga bweri mu ggwanga Uganda. Twogedde ku nsonga z'akalulu akabadde Kawempe North. Olwaleero NRM yavuddeyo okuwakanya ebyava mu kulonda. FDC ebeegaseeko kati awo tetumanyi. Council Elias Nalukoola Lwimbazi oba n'alayira oba taalayire oba kanamuyita mu myaganya gy'engalo kati byandibanga bijulidde kooti. NRM nno yo yamaze dda n'okubanga eragira bannamateeka baayo batwale petition mu kooti bawakanye obuwanguzi bwa Nalukoola. FDC nayo erabika nga lyekubo lyekutte mu nteekateeka eyo. Tukyalina eddakiika nga 15-20 twogerezeganye nammwe abatuuliriza abatulaba namwe musobola okuyita ku mikutu gyaffe. Producer wange nja kumusaba enamba giyise ku screen eri noti 7 mukaaga noti 9 golaba ki mu bigenda maaso oteesa otya ku byolaba ebigenda maaso okusingira ddala mu byokulonda byaffe engeri gyebize bitambulamu ate nga tutunulidde akalulu aka 26 kiba kikulu nnyo okwekenneenya ebigenda maaso ate tulabe nga awatateredde ate tutereeza. Ibrahim Kasozi nja kubanga amubuuza ne ku bigenda maaso mu Parliament abiraba atya naye nkusaba nti bw'obanga olina kyoteesa oba kyowabula sindika obubaka nga bwa WhatsApp, sindika obubaka nga bwa SMS tokuba simu enamba eyo gyolaba noti 7 noti 1 noti 9 noti 6 yita ku WhatsApp sindika obubaka obwo tujja kubanga tubusoma mu dakiika 5 eziddako mu maaso awo. Mbala batandise okuba esimu n'essimu mugyesonyiwe musindika obubaka muleme kuba simu kuba mujja kubanga mutaataaganya empeereza bw'eneetambula. Honorable mbadde nkyamaliriza nga opposition ne bannayuganda bannayuganda emyaka 4 mwana watu tebanyiiga bali mu mbeera mbi babakuba emiggo ne bakola buli kimu naye tebanyiiga. Bo bagamba emyaka okujjako ebbanga bannayuganda nga bategedde nyoyagala banyiige bakole. Museveni bwe yanyiiga yanti yagenda mu nsi zagwayo awo simanyi. N'olw'ensonga olw'okuba oli akutte emmundu n'alowooza ajja kukuba bannayuganda ng'akuba ente n'enkyakube tusirike agende kyobula kati kyafuuka it's like a leisure. Somebody can sit in his office, he rotates in his office. Moreover, that's the taxpayers' money. Yeah, true.
with the loan burden, the debt burden ezili ku bannayuganda zibagenda okusasula Apple ojja kusasulako era batugambye buli munnayuganda mwabakubye katono batugambye nti buli munnayuganda kati abanjibwa miliyoni 2.3 okitegedde nabaga bannayuganda babakubye katono person who has his sisters and brothers and children who are not military officers. No, Ugandans should stop Okaba. They should act. Tugenda mu parliament. Honorable mu parliament walioko ate wakola bulungi ngoli kakiiko kakosase. Nandyagadde otuwulire golabe ebigenda mu parliament banga lino lyobadde toliiyo olabe nga bitambudde bitya. I think ekiri mu parliament kuba parliament ne zino ensonga zetwogerako zennyini ekiri mu parliament eyina stake eyina kyesobola okukola oba oli awo obuzibu bwonna obuli mu parliament nti olwayiro parliament terikyali siga eryetengeredde. That's the only weakness. Nti bannaffe opposition ne banapushinga batya because sigamba opposition bokka ne mwenyale mulimu abalabi bigenda mu maaso nga tebikola ki nga si birungi ate oluusi okusinga n'aba opposition kuba mulimu aba opposition abasidinga n'ebigenda mu maaso. Aba opposition? Yes. That was not a that is not a secret. They will no okuba abantu they will not support that, but it's not about okuba abantu kokka. Golina jana agamba twetaaga supplementary trillion nya. You have just passed the budget. You don't question ze twabawa zakola ki olwero nga mbawanga bongera kuba kwa kiboko nga namujja tamba abantu bafu michi emigo. We need to have leaders who can strongly resist. That's why I would like to thank our leader of opposition, Senyonyi. Yes. Despite some hurdles here and there, he has tried to stand with the views of the majority of Ugandans. Ayinza okuba alina weakness here in other sectors, but at least here, ayimiridde nnyo n'aba avaayo n'eddoboozi ne livaayo n'oliwulira nti likoze eki. I'm asking where our senior colleagues kubigenda mu maaso. We have really the best economists in parliament, best lawyers in parliament who are opposition fellows. Eddoboozi supplementary ziyita mu parliament nolabanga kati ebisinga ebijja tebabiwanya obudde ogenda okulanga kiyise problem kaluke kawempe supplementary more than 4 trillion problem eriwo twetaaga ba leader baffe mu bibiina. You know, one of the problems zigenda banti tetunnanyikiza nkola ya bibiina olw'okuba yakozesa ssente ze ogenda mu parliament asuubira nti ekibiina kirina kukola kitono okumugayidinga. Naye bwe tuba twetaaga the true democracy ekibiina kirina okugayidinga ababaka baakyo. It's quite disheartening n'otuuka mu session ya parliament ng'olaba opposition side leaders nga is empty. Ekyo tekya majority kwera mu parliament kuba bali baba bamanyi kye baagala. Bajjanga bangi ng'ewaffe batono. Don't tell me it is only Senyonyi and some few members they will really resist. What they will do kwe raising their voice. But remember, democracy takes the day. Numbers takes the day. That's politics. You like it, you don't like it, it's like that. Kati mwe mutabaawo kusimba nsonga
era gali amateeka amabi gajja kola ki so mufunze n'ababaka ba opposition abaliyo tebayiyeewo omubiri olw'abantu ojja kulaba ababaka batono bazaake kati zaake naye alabika ennaku zino emigo gimuyitiriddeko naye takyavaayo nnyo Siisa Ennyonyi and some few waliwo ababaka be tulaba nga boogera ku flow naye nga bali mu nga whatever they talk is not a serious issue. Baba mukujeregerera, this, you know, they become family matters. Museveni's family comes now in the debate in parliament. We are discussing national issues, very important issues. Someone will stand up, takes the minute, discussing Museveni, discussing Muhoozi. They are bitter issues, but waliwo ensonga ze baleeta ezinyigiriza bannayuganda. Yes. Kyensaba baganda bange. Yes. Criticizing Museveni, criticizing Muhoozi. Yes, that's it. It's necessary, but they should prioritize the issues. Ezirumu omuntu wa wansi gwokiikirira. Ekirungi nti honorable tugenda mu kalulu emyezi mitono egiddako awo ndowooza abannayuganda balina okwebereramu nabo. Ntunuulira nti balina okwebereramu ate n'okunyiigako. President Museveni buli lwatambula n'awulira nga bamukubira engalo. Alowooza byakola birungi. He should start shining. Head of state. Yes, he's head of state, but being a fountain of honor. You were president today, tomorrow you are not a president. Don't you enjoy to see what is happening in Kenya? Awuliriza nawe atulaba eza WhatsApp genda kujja nensigaze edakiika nnya zokka nja kubanga nzi wangamba nti waya kyogera gaza kirinya zokka sambadde ogamba nyamba bagenda yambala dda nayambala system gye tugenda okutambuliramu nti olwaliro jagasijja kwesimbawo munnaga ngenda kwesimbawo kyegambye nti kumbozi ne tunyiigako tugenda mu kalulu ne tulongoose system tulongoose embeera oli ampangule manye nti ampangudde muki nga ku luno bwe bampangula nenkubira eyampangula oliko obuzibu obanga olina kansome messages accepting a defeat is good. Everyone witnessed what was on the ground. Masses of people were on opposition, so victory showed itself. Agambanti, good morning. This is Goodman Ainebiona from Malaba. Those people no longer have nothing to tell us. They tell our children to go and remove Tata Muhoozi from where? Okay. Why honor our children? Let them put their children first, then our children second. Alinga agamba tumba opposition mubagamba kwekalakasa nakola ki naye bwe bituuka okwekalakasa abaana bamwe tebabalabayo balabachi. Nze Timothy Mutundwe principal Uganda yeewuunyisa president yavumiridde ebikolwa by'amagye atenga bwabiwagira okusinziira ku baluwa gye yawandiise bannayuganda n'ensi yonna. Kale abagamba nti mbuuza mukulu Kasozi nti wano tutya ndowooza mwami Kasozi abadde amaze okyogerako ekyo yenzimuza juli akalulu kaddamu nalukoola ajja kuba agajja kawangula kale nze Sozi Ben Salongo omunamawulire NRM ekyali n'amaanyi naddala mu byalo kubanga Museveni yate message mpanvu naye akadde nsigaze edakiika eryemu message ezimu mu nsonyi kubanga nziki nze Swadaju erugoba principal n'amawulire bakyabakuba nnyo okulibaka bungi mbuleseewo olw'okuba I appreciate ababagamba NRM yatujja wala. It's just a madman who doesn't appreciate so far where they have reached nejetwali but kyebakola ku nkomerero yakyo kituzaayo gye twakola ki baba abagamba nti gye twali Museveni kyamutwala kuba bululu kyamutwala mu nsiko. Our people, our brothers, our sisters, our grandparents died nga balwanyi kyekyomuntu okuba nga teyagalira mu nsi ye. President Museveni bamusibako amanye kukomera engeri gye likola ki gye liruma n'olw'ensonga eyo ebyo byomirirako tutwale eggwanga lyaffe maaso kijja kutuwa nga buli munnaganda bw'oba omuntu emirembe. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.